twagala okuwangwa n'ennono zaffe okwambala obukulu bwe bwa buli kino oyo bitundayo ne maduuka zino mmiri ani gwe tuloze ati waliwo gwe tuloze ffe tunonyayo mirembe akusomya siki bakibadde yagamba yaliko omusamba gw'omutula ku ngoma tazituddeeko ate yabalabuda ate mukyawakanya yababuulira mwawakanyaki era woleeta siri muloko gamba nti ogwokolanga ali kwali kuba omulogo kirala nze ndi musawo w'ekinnansi ajjanjaba ebizibu by'abantu siri mulogo kuba sina gwe ngenda kukubya accident omulogo sina gwe ngenda kutta nze ndi muntu oyo anoonyeze omuntu woba okaba ng'olina ebizibu kususeeko ekyo kyenkolako okukitegeeza nnoonyeza oyo miki mirembe na mirembe mikisa na buli kimu gwe kyolina nekisumuluka badde nkolawo wekakuwa ebyo bintu byolaba togezanga n'obuuza nti kati omwana wa Naalongo osobola okukibuuza nti kati bameka bambaddewo embugo waliwo yambadde wana embugo abasawo abaganda babeera mu Lugabye kituufu babeera mu Lugabye naye kakati guno omulyango guli kubanga abasawo abaganda sente batunda na mukamera nansobi nene okutuluzamu nze navakoyo Lubaale atali wakola ki watawa abantu mirembe omuntu wasamira Lubaale empewo ze zinakuba muzimuwa emirembe akole kyayagala bamweyana emindi yebeeramu taaba omuganda wenjaye taba tumukozesa kutabaala na kubangula bakabanga kabangula kano kaluma mu budde obw'eddembe ati kati akantu olina okukaluma mukko mu biseera sirimba kaluma mukko eno baluyita lusimbi olusimbi kuba na nsimbi nnyingi kwegamba ffe tuba twewunda ssente ebiseera bisinga era kyova nga ssente ziba zitwetoolodde tulengeze wala mu wiiki emu okuva kati kyekigenda okubeera mu Fangoni Forest ekigenda okubeera mu Fangoni Forest katulengera wala kati twekulengere wala ati kati empale negenda kweyongera kyenengera era kyekindese kubanga empale negenda kola ki kweyongera sitegenda yeyongera leete balina kyakukola naye banakaaba balikaaba balisiina ati baje nageza nako tugenda fanaga nti basobola temugenda nagezaako omuti wagusimba wa ebyo byama bya busawo mwana nge bya bujjajja naye nga kyenjagala mumanye musuubire birungi biki ekyo kyenjagala bagamba temukyawa abantu basamidde omuntu wabasamidde abanoonyeza bunoonya nsiye kumanya kwemanya kubaita okwezula n'okwevumbula abantu bangi muli eyo temwemanyi timumanyi we bwezuula buli omu bwoba toze waladusita weetambulireko era weezuule gyoba oli opanye omukisa gwo weezukusa omukisa gwo kubanga abantu bangi bavuka ennaku zino tuliba ghetto youth n'okola ebitaano ate ekyo ne bigenda buki kugenda so ate nga weetaaga okugulayo akamotoka oba akayumba okitegedde kale okwetambula oba olina ensawo yabajjajja olusi tuwateekamu ekigali tekinaamu buzibu kuba biba bibyo bya kikaakyo guba oli ku bibyo entalo tubadde tuzimanyi mu basumba naye namukombo gyeziri abaluga ku saidi y'amamafiina neyakula naye nze sirina nze bonna sibamanyi bawulya buwulizi bebamumanyi bebalina okumanya kati mmanyi atya mamafiina naawe yalina omumanya kati nomumanya ku kiki awani abo abatasobola si laddu zitta maidiya wegenda omubuuze laddu zitta omufuga genda omubuuze mamafiina nti laddu zitta kino kigenda omubuuze laddu zitta omufuga Saalongo laddu zitta genda omubuuze omufuga nze siri wa bulijjo nze fuga nze gwe kankubule ffe tukuleetinga basita ate bali basawo baganda kakati abo agasinga kukiriwa kiki yali akozewo ekimulaga nti w'amaanyi ekimufuula w'amaanyi obusawo w'amaanyi tubako bye tukolawo ng'oli musawo n'ogamba nti kati munaku nnyo ennanga ekivu kijjuze ensi yonna nembiragula nga mbitadde maaso ga TikTok account yange ndo ddeyo ziraba evidiyo zonna bye byonna nabyogerako mu videos esinse emabega ne mugamba gwe nasobola kulabula n'oyo omwana ne mugambirawo nti gwe ekimekewe kigaana biba bya ddala era bwe kyagaana nebifuuka ebya ddala kati buli ogwakoleera
Akati kyenjagala ati njagala okungamba nti abasawo Abaganda boyita nti bamaanyi batoke baali bakozeewo nga birabwako. Tuva kugabira abantu obusente, omuntu aba teetaaga bizibu bya ssente. Omuntu aba yeetaaga naye ekyajja kugulira ennyama. Omuntu olina mutwala ku nnyanja yige kuvuba so simuwa kati ekyewe ziggwayo 3 ekyajja omusabe. So wali wadde ogamba nti omuntu oluka mwambulwe mutereeze bwekyaleme kuusa kati Kibaga yagenda okundabirira. Segenda kuba buyi ssente leero. Ero tabete tapa ku soda na bia kugenda na kulia Sixobi newe abasezewo kubayamba abayambi ddala kwegamba abawese n'abatase n'ebizibu ebibalimeza mu bwavu okuba obuyisente kimala olw'obujjanja bengeri gyali musawo ajjeyo obusawo bw'Obuganda n'abantu abo abajjajabye ddala wakati yadinga kyayagala okuziba buli abasawo Abaganda banamubuuza mama Fino okoze ekyo oyambe abalwadde bameka nawa gundi miliyoni 3 nawa gundi miliyoni 5 nedda ekyo twagala tugamba nti laddu zitoyambe abameka tigundi omumanyi yasituka gundi omumanyi yasituka otegedde ffe kitunoonya abo abaali abanaku badde waggulu omwana talina mwasirizi yeefeeko adde mwasituke okitegedde wanjiba oli musawo kyemmanyi okoleddeko abantu bangi kituufu eddogo mbayindi gye banyera beeroga bino bya ddala mwana wange bino byo byaki tebibaamu kusaaga lwaki era muyimbi kigomanya asinga esaga genda yeeyo nze kyenjagala okumbuuzaako ensonga yonna tuzogeddeko zibadde za fango ebitali bya fango nina mulwadde yenna atali wano sigenda kukyogera waliwo abamulwanyisa nga bayita mu maanyi g'empewo bebasinga obungi ebyo basinga obungi itaviye wedde bannange Musamba kwa ngoma. Oba kulika kusambutse ekikuwa yonna tulo bateeko naja paka waka ande yako nekusinga bana basinga batuseke waka tewaka nti wali agamba yate ali agamba gafunye gaali yaba mutomanyi awagivuga ne kabaraza agivugirako Kubera iseho musajja wawe.